mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe itibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo ne kya likinga video olunaku olwaleero nkomyewo bbalaga eggi ejje eddala nga lirimu enjuba bbiri ku luno nsazeewo nga balage gali asatu naye kuliko limu erina enjuba ebbiri nabagamba nti ndibalaga sinaba naddifumba nti oba sinaba ddyasa ndibalagirawo olw'ensonga nti nkoko jazza enkoko yo oli weebiika eggi ebiika magi mulimu enjuba bbiri bwetyo Katonda kyaka bwe yagitonda bwekityo bwe kiri eryo lyolaba eryo lyempandiiseeko eryo sinaba ddifumba sinaba ddyasa naye nkibagambye era nga bwe nateekayo eryasooka ne mbagamba nti lino eggi lirimu enjuba bbiri wadde nga sinaba kulikebera oba kumanya eyo kasamanya nti nkoko eno yeeribiise kasolyasa mubaamu enjuba bbiri ekyo kyoffe kyatumalako pulaani kati n'olwekyo njagadde nziremu nkibalage wano nga bwe mugenda okulaba ku luno ngenda gafumba boyiro liriko limu liri eriko tu eriko bbiri eryo lirimu limu eryo mulimu enjuba bbiri eryo lyolaba eryo liriko tu wayi lirimu enjuba bbiri njagadde nziremu nkibalaga omulundi ogwokubiri mukakase kuba bangi basinga bawakana nga bagamba tekiriiyo naye ne kubako abamu ne bagamba nti ffe tunali nkirabyeko bwekityo nga bakikkiriza nti bo baali bakirabyeko naye mulimu abawakana ne bagamba tekisoboka kijja kitya kati njagadde nziremu nkibalaga ogwokubiri ng'eggi eryo ndifumbye mu ngeri ya boyiro lye bayita erya boyiro ndowooza mugategeera bulungi nnyo njagadde ngaseko bwe gamala okujja ngenda kuba ndyasa mulabe bulungi nnyo nga mulimu enjuba bbiri bwekityo bwe kiri eryo lyennyini eryo ndowooza oliraba bulungi eryo lirimu enjuba bbiri mba sinaba kulyasa naye nze nkubuulira ekiri munda kuba mbeera nkimanyi bulungi nti eyo enkoko weebiika eggi lyayo libaamu enjuba bbiri kyoba olaba nti ndikugamba nga sinaba kulyasa sinaba kulikebera ogenda oddiraba nga ndyasizza nawe kennyini okakasa nti kinabadde njogerako kyabadde kituufu ojja kuŋŋamba nti amagi oba ogafumba lwaki oteekamu amazzi agookya nga tonaba gateeka ku kyoto ekyo nkikola gasobole okwanguwa okujja okasoyiwamu amazzi agookya gatandikirawo kutokota nga bw'okiraba gatandikirawo kale okutokota naddala ng'obadde ogenda gateeka nga ku kuuka ng'eyo kugamba kyangu kusinga okuteekamu amazzi amabisi n'olinda gatokote kati gwe kyokola sooka ofumbe amazzi ogayiwemu nga gookya oba osuulemu amagi ng'amazzi gamaze okutokota awo obala bwazi eddakiika ziba 15 ojja kuba amagi gajja kuba gayidde bulungi nnyo kati gayidde bulungi liiryo oliraba tugenda ddisusa liiryo lirimu enjuba bbiri eryo lyolaba eryo ensubira okimanyi nti amagi ago oba omaze okugafumba nga wagajja bwoti ku kyoto sooka gateekeko mu mazzi agannyogoga gabeeremu okumala eddakiika gabeere mu mazzi agannyogoga gagenda kuba geesusa bulungi kati nga boolaba liiryo lyesusa bulungi nnyo naye otuuka ku jjo ddisusa nga lya lutalo tekiniiki abeera awo olijja ku kyoto sooka oliteekeko mu mazzi agannyogoga ligenda kuba lisusuka bulungi nnyo nga boolaba eryo liiryo tulitunulire bulungi nnyo ndowooza ondaba saagala ogambe nti ate mbikyusa nti ate nkola ntya weetegereze bulungi ago nga tadde ebbali ago malala kati liiryo liraba bulungi tugenda kufuna akambe tulisale weetegereze bulungi nnyo ogenda kuba kiraba bulungi nnyo gwe naddala gwe awakana naye abasinga bali bakirabyeko bakiraba era tebawakana naye mulimu abawakana ndowooza oliraba liiryo ndyasizza mu makkati ziizo enjuba ziri bbiri ozirabye bulungi nnyo ziizo ziri bbiri ozirabye bulungi nnyo kyenjagadde oddemu olabe weetegereze bulungi nnyo nga lya boyiro ziizo enjuba ziri bbiri mu ggi limu okitegedde bulungi nnyo enjuba bbiri mu ggi limu bwekityo bwe kiri ensubira okirabye bulungi nnyo mulimu abaali bawakana nga bagamba nnimba kuno ndowooza okyetegereza bulungi omulundi ogwokubiri nkugambirawo nga sinabaddyasa ne nkugamba mulimu enjuba bbiri mu ggi limu netulyasa ng'era kyekirimu olw'ensonga nze mbeera nkimanyi bwekityo bwe kino ziraba enjuba ziizo ate nnene bulungi si butono nti oba butono ziizo ziri enjuba bbiri naye nga ziri mu ggi limu
bwe kityo bwe kiri. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba gyegatteko, kigenda kuba kirungi nnyo, n'ekya likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.